hozi kwoli ka mwena kwe muri mujjukidde bulungi kati sente zimuwaloko etasobola gye batasobola kujja kombali na kumanya mirimo gyayo muwazaaki ako kamu mugambye sente zimu za kusasula ggwanga lya Congo olw'amagye ga UPDF okugendayo ne gakola obutabanguko UPDF era essaawa zino Congo ne M23 bali mu kutta bantu ekyaviiriddeko n'okufa kw'abasirikale ba UPDF 205 omwafiiridde ne almost oba ali ku ddala lya Gino amagye ago bwe gagenze ani yagasindikayo ate sengavangavudde gye mwagenda okubba ne basalira omusango ate gye mwazza amagye ate mwe gye mugenda okusasula ssente. Wait a minute, hold on, wait a minute. Omwaka oguwedde mwaka ennyini nga mutuuzizza engalabi zammwe ze muyita emito mu parliament mwayisa oba zaalina trillions oba yali trillioni emu ne mukwata ssente ne muziwambu muziwadde Congo egenda ekola enguudo ewali olutalo gye mwawamba. Aya maye mwatunyalira mbweno simba wakati yao parliamenti yennyini yakwata ssente oba bwali obuwumbi oba yawera trillioni mbu ne bakwata ssente bazisindike Congo zigende zikola enguudo ezo bali bagenda zikola no gye bawambye essaawa zino sente mwazi wa gavumenti ya Congo mwazeewa era mwatulagako video evidence nga mukoze wadde meters 10 oluguudo mu Congo wadde mukoze mita 10 bwe mbagamba nti Anita Amonge ne group gyensomye wabbi nga mujjaga musajja ayogera mbagambye tulina emitwe gino giri mulaamu tulina capacity ekwata video ne information tuzitereka mu mutwe guno kati mwene mbate mukyajjukira nti parliament yayisa ssente zigende zikola enguudo e Congo bakulaga video nga bakozeko wadde meters 10 mu luguudo e Congo balukolayo. Where is that money? And who is responsible for that money? Katudemu ka video kano katandike wekakomewe ngatandikira ulya bulungi nnyo bakugesere zimu za kusasula ku bantu kusasula Congo noleda amajije gali mu kutulugumbula na kuwamba gwange eri amaje kati sere zibasi zibagenda kusasula Congo balina sasula muki ngwede je bali tugenze mu maso esale gentale ya International Criminal Court of Justice netuzula nti ate Uganda eriko ebyobugagga byanyagulula sakono okulinyirira eddembe ly'obuntu nga n'olwekyo balina okusasula engasi. Budget ya Uganda ne Congo inamu buli tubudgetingira Uganda tugatako ne Congo kati abake kibadde kisinze okubatabula nti naye Congo gye tuzimbe enguudo lwaki sente zetuwa mu nguudo size batwala ntwabasasuddemu bye batubanja naye tumala basasula ate ntuzimbayo n'enguudo. Ababaka era sibasanyufu ne minisitule by'ensimbi okwongera mu mbalirira y'eggwanga okutuuka ku trillions 71 okuva ku 6 ze bali batutte mu palamenti ey'awamu. You're supposed to go by that. Kwatiramu waliwo ekigambo kye bayita acknowledgement kya luzungu. Waliwo ekigambo kye bayita acknowledgement kya luzungu. Acknowledgement eyo mu Luganda kyandibaddenga obukakafu obw'okusiima obulaga nti omuntu wamuwadde ekintu mu kuddamu nti ekintu nakifunye. To acknowledge that someone received a package or a gift, he acknowledged that he or she had received. So, Muna Uganda yenna wali owuliddeko notice or any message or acknowledgement of the payment of the money which they have been paying to Congo? Have you ever received any acknowledgement message
from the Republic of Congo that they have received some of money from Ugandan government. Njagala basajja mu babemba parliament abatuuzo obubina ne mufuuyira entebe zaffe leza inana gwako ne mwesiga ebizigo ne mufuuka bachina bali bakati mwafuuka ki ngate mutu ne government ye Congo website zaabwe teraganga konti e acknowledges that yafuna sente tubadde tesusula baani whom are we paying. Fabapiwa no biwa no kushoshome tugenda kusomesa baleki kyala aba professor abayina degree n'abayina simanyi doctor tugenda basomesa wano kumpaka. Fabapiwa no bi wano ku social media no kushikitiza makazumbaga neri kusikuti kuuni kumitimbagano ja J3 ejiri ya TikTok. Tugenda basomesa wano kumpaka mu bayina simai PhD doctorate. Mbabuziza in principle when you are paying, you are giving someone a gift or you are paying, there is an acknowledgement message or note. Eragati, yes, we acknowledge that you've paid the amount of this, you have paid the amount of, you have paid amount of money. Kuchintu ABCD. Mwari muri deo acknowledgement yensimbi zonezi badisa suwa Kongo di Kongo ya zofuna. Abafe sente zabibwa mu banka milioni 2 eza dola ezagenda ke Japan nezimanda zigende Bungereza ko address B ne mutuga mwakutekeze mune zidda enda azabulira luddawa kye mwakola ngokusasula mwadiri yasoma report gumwafula nti yani ye governor bank oba yafe. Tuli mu gwanga ki bana abantu basomako oba tebasomako. Semujunganda, have you ever take your time and ask the Minister of Finance and the Bank of Uganda to present the acknowledgement of the amount of money which have been paid to Congo nti bazisasula ziragaludda wezi? Fabapiwa no bitugenda kubasomesa wano ku social media no kukushitiza makazumbaga neri ewajje etiri ku TikTok tujja kusomesa eggwanga na matu babitegeere. Katugende maaso kambalyo ka video kan. And if you are men, then that means you want the committee to swallow your burden. And you want to give the burden to the committee to explain to the House. The problem is that this government wants to work outside the system that is established by law. There would be no need to change figures in the middle of a month when you have a 10-year growth strategy, you have a 5-year development plan, you have a medium-term expenditure framework. Era waliwo n'okwongeza ssente zigenda okusasula amabanja ga Uganda wadde nga palamenti yawamu bagiraga nti bagenda kukozesa trillioni 2.9 kyokka kati olwaleero minisita alaze nti bagenda kukozesa trillioni 2.378. The court awards under Congo are things like Rubowa and Loco, which were not yet taken care of, so which have now been taken care of. So this explains why there is. Ekisookera ddala bw'otunulira ba MP boogera tebalina maanyi tebalina vibe. Ekisookera ddala MP boogera tebalinamu ka vibe. It's like nti wana batu babitegeera kati kansoke tusokeddeko mu forensics wano katono nnyo. Peneti Museveni ne parliament eyo bw'owa omuntu contract y'endagaano y'okukola ekintu nti ngenda kuzimba eddwaliro Lubowa dizimbira emyaka esatu n'ongamba nti njagala obukadde bwa $100 odizimba nembwewola nembukuwa ne wayita emyaka esatu ng'eddwaliro likoleddwa ekyo bayita
breach of contract. Okumenya endagaano. Bw'omenya endagaano, kiba kitegeeza nti gw'amenya endagaano olina okusasulira omuntu yakusasula ssente yakuwa endagaano excessively and extras in damages. Tubagamba no kupiwa no B ku mutimbagano tugenda kusomesa abana balina doctorate abali mu office ezo. Kati kunyonyole mu Luganda. Omuntu bw'omuwa omulimu n'omugamba na ploti yange ya futi 15 nti ye njagala onzimbireko ennyumba ya bisenge 6 ne compound na buli kimu nga kiwedde nti bitwala sedemeka tibigenda twala milioni 10 nti yes. Ogenda jimpa mu bbanga ki nti ennyumba yo ngenda gikuwa myezi 7 ejja kuba ewedde nti kale kwata milioni 10. Mu mateeka singa omuntu emyezi 7 gituuka nga tamaliriza kintu kyewamuwa endagaano yaba agimenye era oli waddembe omuwa waabira nazza ssente zo n'ateekamu n'amagoba obiseera byakumalidde. Njagala kubuuza parliament mwenna abatudde mu parliament eyo Peneti bwe bwamuwa contract ey'okuzimba eddwaliro ly'eruwa mwamuwa hard cash ne muwa ne period y'okuzimbiramu eddwaliro period n'eyitako neggwako. Mwaggulako peneti omusango obutatuukiriza mulimu gwe mwamuwa budde nga ssente mwazimuwa. Omusango guli luddawa kiri wakiwanuka. Audrey Kalugire, Parliament ya Uganda, Minister of Finance, Minister of Health, where are you? Nobody came out to complain. Due to the fact that we are in a mafia system, you ended up period yeweddeko temuvunanya muntu wabula mwongedde to invest in taxpayers' money. N'olwaliro ze mwayongeddemu. Wabula osanga omukazi atunda emicungwa gya mitwalo 3 ku street ne mukwata jeeke mpaka bizira. Naye ng'emicungwa gya mitwalo 3 agula sukaali, agulako kologeti, agulako amazzi kwasasulira omwana n'emmere. Ssente ezo nazivaako omusolo zemuwa peneti. Kwosanga avuga boda ne mukwata ne mutwala boda ne musibira Luzira. Boda ne zipakinga ku buli Central Police Station y'esangibwa mu Kampala mu Uganda. Wabula peneti Salimu Sale ne basigala nga batambula ng'ate wa boda yavaako ssente zimuwa peneti zimuwa Salimu Sale. Whom are you fooling who? Bino tebaagala biwulira. Kuba kati nkuba ku mutwe, sasi ku mutwe. Tebaagala biwulira. Tuvuddewo buli omu weebereremu. Tuba tukyali awo. Amagye DDG n'ekitalo gye batutte South Sudan nabagambye basseeyo abasirikale babasseeyo abasirikale 15,000 tewali akyogeddeko. Abasajja be bamu bazze mu parliament nga baagala billions za 3.9 zigende zirabirire amagye agali South Sudan. Naye
tewali abakiriza tola maje South Sudan gatuukayo dda ne bafunye permission okuva mu ofisi ya n'abatulege n'aba permission tegagende ngolade gye gali gakoze dda n'okutta abantu kati mbubazze basabe ssente zigenda okulabirira amaje Sudan n'okubeza government ya Salva Kiir but kansoke mara kusomesa kitundu kitegeere government yonna okwata ssente nezijja mu kittavu kyayo zigende zikole in any foreign country or in any project government erina okufuna amagoba oba erina interest mu interest eyo in return mu balina okufunamu eno pitubirere ejja basobera government wekwata ssente nti egenda ziteeka ewantu eba erina okufunamu amagoba ssente obuwumbi 39 bugenda oteeka mu maje Sudan. What is the main interest of Uganda and we Ugandans abasasula omusolo tugenda kufunamu ki era neggwanga Uganda ligenda kufunamu ki in return? Mwalabi wano President Trump yagambye okuddamu okuinvestinga mu Ukraine balina omukkiriza Ukraine mukolere endagaano z'okusima minerals zive Ukraine zigende mu America so that bamuwa ssente n'ebyokulwanyisa. That what we call the interest. Nti nteeka ssente nga gobona okwata omutwalo gwa ssente n'ogusiba mu betting ti manyu egenda kuba Arsenal goal 3 era wezimukuba ogenda kumacha ne katiketi kwali ku mulyango bakuwa ssente zo interest you ofunya magoba ago nga bona okwata akakali n'oka investing mu business ng'oluvannyuma ogenda kufunamu amagoba obuwumbi 39 ne ssente zigwamu ogenda ziteeka Sudan munda Uganda egenda kufunamu ki era munda Uganda nyini ssente zagenda kufunamu ki? What are the interests of Uganda and Ugandans in South Sudan? One, here's the question. There are so many Ugandans in South Sudan who are suffering right now, economically, socially, politically. They have been mistreated by the Sudanese. Some of them, they have lost their lives in South Sudan. They have no security. They have lost each and everything. So, what is the main interest of investing 39 billion shillings, Ugandan shillings, when some Ugandans who are already in South Sudan, they are suffering? Kitegezaaki. Abaana baffe batidde South Sudan bali makomera tewakiriza kola business ena abasudani bali mu kulya ovakkedo bataya mu Kampala bali ngimba teziri ku mazzi bali na sente byaneka tetumanyi ziva kumbe sente mu investing erize bakomyawo omusudani nyumba gyo pangise mitwalo 10 ajitu ajisasula mitwalo 5 bazijja ludda bali mu lutalo tewebuuza sente ziva luddawa kyebayita pure money laundering and corruption and the theft of highest order. Eno video ataina bwongo jesonyi wono sagala wa National Base Movement omusiru sikwetaaga. Ulira bulungi nnyo. Mayinze nkwano bujulizi. When you go through this Bible, she is a new one in South Sudan. Mudenzi kwa Kimia, 39.1 billion shillings is required with no allocation yet. Akugambye, as we speak right now, the Minister of Defense, or the Permanent Secretary of Minister of Defense, the Veteran of Affairs, that 39 billions is needed right now with no proper allocation. Betaga billions asatu mwenda na ye kyezigenda okukozesebwa tekinnategeerekeka. Aonefa si bigambo byange nkuddire mu video with no proper allocation of that money. Kaka kuddiremu obwengu akubasomesa mutegere bulungi wulira. She is a new one in South Sudan. Mudenzi kwa Kimia, 39.1 billion shillings is required with no allocation yet. And
with no allocation yet. Tugenze maaso. This requirement is to cater for operational and logistical requirements for South Sudan, the South Sudan operation. And she says that the required logistic needed or resources needed is about 39.1 billion shillings, and the money is not available. And our soldiers and the UPDF is in South Sudan already. So how are they managing without resources? The UPDF are already in South Sudan. And from here you are saying we don't have money, about 39 billion to cater for those people. What the committee want to find out is, where are you getting the extra resources? Since they are now in South Sudan, and the operation is already on. UPDF is very creative. They could have carried their small food rations, but we thank the Minister of Finance that right now 60 billion has been sent and 39.1 will already bagenze ne billions zinkaga South Sudan. Before these fools came to ask for 39 billions, they have already spent 60 billions in South Sudan. Ekibuzo kiki? Sente zemuteekayo zaani era interest ze mwine Sudan. Lwaki? Omuntu akubuuza operations zaani? Is Uganda found in Sudan or Sudan is found in Uganda? Which operations are they taking place in Sudan on behalf of Uganda? What are the interests of Uganda? Ebigendwa byaffe mu South Sudan byebiriwa? Mwagenze kukima bana Uganda o mwagenze kujja business zammwe? Kubanga Salvo Kiir and Riek Machar are none of our business. If they fight at their own, because they are killing their own people. That is their country. It's not Uganda. Omuntu yandiyagadde okumanya mwagenze kukola kyoki. 60 billions are already spent before they come to ask for 39 billions. Be covered. We will be able to cover the operation in South Sudan. That is now good news. So we are wondering where the UPDF got the resources from. We witnessed very many tanks were taken to South Sudan, very many artillery, so many bombs, and thousands of soldiers are now inside South Sudan. So we do not know where they got the resources from. So they told us they deployed because Parliament okayed them and Finance gave them some money. So we want to find out from Finance where that money came from, because during the supplementary, this issue of deploying in South Sudan did not arise. Okay, General, this
Lwaki nsiriikiridde? Nnuma olw'eggwanga eryo, nnuma olwa ssente, nnuma abasawo batafuna musaala, nnuma abasirikale batafuna musaala, okuli abapoliisi, ab'amagye, abasomesa, mu ddwaliro teri malagala, enguudo nfu, tetulina wadde ekyuma kisobola kujja muntu nsigo muzzaamu nsigo ndala. Uganda ne bwefuna amataba kati agasukka ku gazze, tewaliwo wadde etterekero lya mmere lisobola kuliisa bannayuganda wiiki. Naye ng'eryo bannayuganda akulaga nti ye agenda kukeera ku TikTok asinike ebinnyo yeyambule ng'ekigenda mu Uganda tekimufaako naye ng'asasula omusolo ogwo. UPDF oli Somalia omaze emyaka ebiri tofuna musaala, ssente zo gye ziraga olabayo. Owa poliisi oli mu unipooti enkuba ekkuba, omaze omwaka tofuna musaala, ssente zo gye ziraga olabayo. Omusawo ssente zo gye ziraga olabayo. Omusomesa afuna emitwalo 3, ssente zo gye zigenda olalayo. N'enguudo mulimu eddwaliro temuli malagala, buli kimu buli kintu kyonna kifu. Tuba tukyali awo nga gavumenti etubba. N'owulirayo omusajja ng'amanyiira abantu bannayuganda. In fact, Museveni ne banne bakimanyi nti bannayuganda tuli basiru. Nabadde ng'anya okwogera ku mboozi za Bujingo, wabula kanzanye ka vidiyo kano olireetinge ne byenjogedde olwaleero. Oliko kakasente eggwanga lyetaaga kubako nuclear bomb. Abali mu diaspora emuddeka ne muzimba abantu abalala. Nabadde ng'anya okwogera ku bintu bya Bujingo, naye buli ka vidiyo ka Bujingo kano ng'agamba ssente zimba Peter Botanadde waddo kati bw'owulira vidiyo ya Bujingo, mwana mugimu ava ku ngozi, babba amanyi ne gavumenti babba tebannakyo basobola gyogeraku wadde gikolako. Wulira bulungi nnyo. So ne sente ezitandikirwako okusima omusingi, sente ezitandikirwako nti kampuni enywa na akamotoka gaayo batandike, tetunnaba kuziweza. Tetunnaba kuziweza. Speedi gye tweteekako, kosi yalimu excitement. Ekyokubiri, tweteeka ku speedi etaali yaffe. Twafuna abantu abatasabira wano. Twafuna abantu abatacontributing nga wadde 10. Twafuna abanywi b'amalwa ababeere ne batuulanga ku busimu bwabwe ne batubanja Pentagon. Naffe ne tulabanga abagenda okuzimba akayumba k'obumyu, tulina okuteekawo ku speed. Naye nga bingi ebyokulowoozaako. Sente bw'obanga tozirina ezitandika Yesu akugamba, weegendereze kubanga ogenda kuwa abantu ensiko. Tuddemu tusome Luka 14 okuva ku 28 kutuuka ku 30. Kubanga ndi kumwe. This is to everyone, not to an organization like a church, but it includes an organization. Kubanga ndi kumwe, bw'abanga ayagala okuzimba ennyumba, atasooka kutuula n'abalirira eby'emirimu gyayo, kigambo ekyo kinene, obanga alina eby'okukimala. Mpozi bw'abanga amaze okusima omusingi, ekyo kigambo kikulu nnyo. Toteekwa kusima musingi nga butomezebwa. Toteekwa kusima musingi nga lwo pressure etali necessary. Oteekwa okusima omusingi ng'omaze okulowooza thalali, kubanga omusingi tojja kuguziika. K'osima omusingi ng'oli ku pressure ya mulabe tojja kuguziika, naye ate ogaddewo activities ezibaddewo, buli kimu kivuddewo nga tolina na kiddako. Omwaka ogwedde abagamba asolozezza obuwumbi 3 n'obukadde obugwamu almost a $1 million yagibagamba nti agina mu cash.
kati abagamba talina deziwe ekimotoka ky'omusenyu wadde zisima omusingi a $1 million yabagamba azinda mu hard cash akakadde kamu akaddola buwumbi busatu mu bukadde 7 yabaga nti azirina nga zikurukiza mu bukadde 7 akawumbikamu obuwumbi busatu mu bukadde 7 yabagamba zibakasolooza n'obusente kati abagambye tewali wadde n'ekikumi kati ono omulireetinga otya ne gavumenti ya Museveni ajja ne yeekazambu batutte n'abavuga essula mu Bayibuli ey'omusingi eyo ng'akulaga omusingi togusima nga teweetegese ne bakkiriza ye Uganda bwetuuse bannaye bw'olowooza nnyo ku Uganda owulira ng'oyagala okutuka omutima offe naye nga bw'okutukirako omutima abamu bali comfortable abalala tebamanyi abadde nga bategedde babagula ne basirika abalala ne badda mu kusiruwala ogaba eseno tujikolo tutya bannange bono ogamba nti ove mu nseno ani agenda okwogera ebigambo bino bw'ogamba nti nsirike ffenna ekintu kino tukifiire kitegeeza nti gwategedde ojja kuvunaanyibwa ky'amaanyi nnyo okuleka ensonga zino ng'obadde otegedde video ewedde tusekane ku Sunday saa 2 ez'akawungeezi tujja kuba ne open roof video ku Sunday gena kubeera totally open roof ku nsonga za Buganda ez'emmengo mukama bakomere video ewedde